buzitia anti abakubala abalira baliya kati abatandikirawo leero bafundikira ese naawe okyalina chance yamwezi mulamba tegereka bulungi tekukyawera saba tegukyawera naye ng'ali mu nnaku nga 22 kati asigaza 23 22 akyalina chance eyo okubeera nga yeetwaliriza empeera bantu babalimba kyova olaba era omulamwa gwenno gwe tuliko ssebo gwe bagamba nti tugenda e Makka ne tusinza ejjinja bannange bulimba okujjako nga gwe just oyagala kusaakaanya busaakaanya nakuvumaganya na bukyayina ki naye gwe bw'obanga otudde awo kati nze ndi musajja musiraamu siri mukristaayo naye nange siyinza kukiteeka mu bwongo bwange nti abakristaayo basinza jjinja nze kyebasinza kyembagamba nti kino kyemusinza kubanga bo bennyini bakyekakasaako ne bagamba nti ffe tusinza Yesu era bw'omugamba nti osinza Yesu takiwakanamu Katonda bamulekawo wali basinza Yesu naye gwe mu bwongo abo bwobanga otudde oli musajja mukulu oli mukyala mukulu nga naawe wakulimba nti abasiraamu basinza jjinja era nga naawe ekitwala nti basinza jjinja gwe mu butuufu toyinza kusengejja bigambo babikufulumamu mukamu waliwo gwe bayita Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali mubaka ng'aleeta bubaka bwa Katonda obubaka butugamba nti tubeere nga tusinza Katonda so si kusinza mayinja kati bw'otugamba nti tusinza jjinja kitegeeza nti abagenda e Makka bokka wano nkyasooka kukubikkula bwongo nga tetunagenda na mu byawandiike abenga akimanya oyagala tugamba nti kakati bwe tuba tugamba nti kale tusinza jjinja oyagala tugamba nti atannabagenda Makka ye tannaba kusinza kubanga gw'ogamba nti abagenda e Makka babaira bagenze kusinza jjinja kitegeeza nti bw'ogenda e Makka gwe wekka gw'aba asinzizza atannaba kugendako Makka nga ffe kitegeeza nti tuba tetusinzangako bwe tubanga tusinza mayinja wano tegaliiwo weegali mangi wano weegali twalibadde nga tugasinza n'olisanga ngalimbidde n'osinza n'ofukamira n'osinza ssebo seeka abantu baleme kubalimba era kyova olaba seeka atera okubagamba nti bannaawe obusiraamu buno bwa ffenna just gwe tuula osengejje nakugamba nti programu eno bagiyita research desk research gwe sooka weekolere research waliwo omuntu ng'ayagala kukyayisa bukyayisa ekyo oteekwa okukiteeka mu bwongo obwo nawe ntusuubira abasajja abakristaayo abakyala abakristaayo gye bali omusajja yasoma nga musajja asengejja ensonga naye n'akimanya n'agala mutuufu siri musiraamu naye abasiraamu mutuufu tebasinza jjinja basinza Allah kubanga era Allah mu Qur'an yatugamba nti munsinze naye ng'ate ggwe by'osinze eyo tewaliwo layini yonna tewaliwo na layini emulagira nti nga bimugamba nti nsinza okugeza nga abagamba nti basinza Yesu tewaliwo layini nga Yesu agamba nti munsinze fwe bwino tumulina nga Allah agamba nti munsinze tegereka buno ate ggwe tolinaawo na bwino alaga okujjako tolinaawo na bwino alaga nti baaba no basinza jjinja oba Allah yabagamba nti basinze jjinja kati Allah bw'atugamba nti tusinze jjinja kitegeeza nti aba takyali Katonda kubanga atulaze Katonda omulala gwe tuteekeddwa okusinza so baddu ba Allah ab'ebitiibwa abatuwuliriza n'abatulaba tubagamba nti eno research desk kola research yo wekka nga ffe tetunnaba nakuwa bwino kubanga tugenda kusumulula bwino naye nga tetunnaba kuwa bwino gwe naawe mu bwongo obwo bw'obanga otuddaawo kati nga gwoveeri ng'oŋŋamba nti abakristaayo basinza jjinja abakristaayo basinza muntu omuntu oyo ye Yesu era nga n'obujulizi we buli obulaga nti Yesu muntu era nga mwana wa muntu tegereka bulungi ab'ebitiibwa era nga omukristaayo nga era bo balina n'akayimba ke bayimba ne baga tunaamusinzanga Yesu bakenyumiriza namu era omugamba obugambi nti osinza Yesu awulira essanyu tasinza nga na Katonda naye ate tugenda kugwa mu kibbo kya bwino tukulage nti n'okusinza obusinza Yesu yennyini yagamba nti abansinza bansinziza bwereere amakulu tolina mpeera eri mu kusinza Yesu
kubanga bwetubanga tusinza Allah tulina empeera gye tusuubira ewa Allah gwe bw'obanga osinza Yesu mpeera ki gy'oyinza okutulaga gyafunamu nakugamba wano olunaku olumu nti ebitonde byonna ebiri mu ggulu by'otalabako n'ebiri mu nsi by'osobola okulabako ebintu byonna bitonde okuggyako Allah yekka y'atali mutonde buli lwova ku Allah n'obeera ng'osinza birala oba okoze shiriki n'obusiraamu oba obufulumye era sebo nga mmaliriza okubunzika muko kubanga nze mbadde sibannabasubulira bwino segeruka tulina kompyuta tegereka bulungi agenda kubeera nga biikira mu byawandiikibwa nze njagadde kusooka kukugula buwongo nkulage nti kye bayita okusinza kitegereka bulungi gwe tuteekeddwa okusinza ateekwa okubanga mulamu ejjinja terisa tegereka bulungi ejjinja terigaba bulamu Allah agaba obulamu ejjinja terigaba bugagga Allah agaba obugagga Allah akyusa embeera yonna ey'omuntu ejjinja teritta Allah yatta waliwo omukristaayo yatugamba nti Allah yatta ne tubugamba nti ye Allah yatta n'agamba nze sobola kumusinza ne tumubuuza nti ani yatta n'agamba nti sitaani yatta ne mugamba mwatugamba nti Yesu yafiira ebibi byammwe sitaani ye yatta Yesu n'agamba musiraamu nvaako kitegeereka bulungi kati Allah yagaba obulamu era yatta oyo gwe tusinza baleme kulimba mbu ate tusinza mayinja wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan sabo tweyaziza kapuliyambo kafaako Mashallah. mutawana so Allah katuwemu obulungi Amina ya abo tugoberera ku Dawah TV mukimanyi it is Islam for all mukaseera kano kenyini mukkirize tuyingire mu bisenge byaki bya bwino bwino tugenda kwogera ku Hajarul Aswad demanyinga ejjinja eddugavu muntu akingira akawala ako kali eyo mu biyumba by'Abawarabu simanyi mannya gaako mukanta agingira abakamanyi akagambye nti sewo baba bagenze kusinza jjinja ako ne banne baako bano abagwa mu jerya hizbu twagut abo buli gwomanyi ng'agwawo ate sebo sheekhe esebo nga bw'oyogedde nti tugenda kuyingira mu bwino baali badde ng'ebitabo babireetera ddala wano ebitabo mu bisembezi ebitabo balibireete tubisome wano kitegereka bulungi sheeka atuleetere wano bayibuli atuleete wano Qur'ani atuleete wano ebitabo eby'enjawulo seeka bireete wano abantu babeere nga babiraba baleme gamba nti ate tujjawa omugambe kati mutereere naddala akawala ako kefudde obubanyi abakasindikira kefudde kamukoko kakiwaji niwe tunakuteekako bwino n'ogaana okujja tugera kuteekako dduwa kakati ng'ogenda okuyingira mu bisenge bya bwino ebyo mulimu omuntu ng'onoonya gye yasomera tegereka bulungi ne wakubula tegereka bulungi onoonya we yasomera ne wakola ki we wakubula mbu naye agezaako okunnyonnyola ebintu ku bantu egy'eddiini tegereka bulungi la hawla wala quwwata illa billah naye abo nno tubeebaliza ddala kati ng'ako akawala tugamba nti abantu bwe bavaayo n'endowooza zaabwe ezo ez'ekisiru olunno nga tubasomesa ng'ojjawo obulimba buli tegereka bulungi naye bw'obanga tomwanukudde abantu balowooza nti ono omuwala kyasomesa kituufu tegereka bulungi naye ng'ate oyo tumuyita amaca tegereka bulungi ese oba amaca babakwe baba batuuse kubanga oluusi bwe bayita amaca ayinza okuba nga amaca nekimuyisa amaca akuze naye nga tannabakuwasa naye bw'osoma mu Bebulaniya 5:11 12 kati waliwo wabeerewo obwana nga buzannyira mu kiraasi bugwana maki bugwana mata so si mmere enkalubo owulidde kati akaakaana olwokalaba nga kaki kaana kalina ssale kasaana kiki kasaana mata ensonga bakimagambye kaataagingire kave mu kuzannyira muki mu kiraasi kajja kwezaalira ebiki ebizibu era abo abamutaaginga abo oba naye katumubuulize ddala enzikiriza eyo ye gy'alimu ey'ekikulisitaayo yali badde ng'abuulira abantu n'abuulira n'ensi n'agamba nti enzikiriza eno gye ndimu ey'ekikulisitaayo si nze ngitandiikawo naye waliwo nnabbi eyagirimu
bwenzijjako enzikiriza eyo nembeera nga ngoberera ate naye namutugamba amannya ge n'atubuulira nabbi nti nabbi gundi Ibrahimu yali mukristaayo tobola banange ndi mukristaayo kubanga ffeseka tuli basiraamu naye ffe abatandikawo obusiraamu tulina bannabbi betubujjako sekasooka osome Suratul Bakara Suratul Bakara ekigambo kyoyogedde oba package yesu Suratul Bakara 108 kubanga ssebo seeka ebyo byebikolo nga tetunnagenda nnyo mu bino sinza otya sinza lwakumekaara tubuuza nti enzikirizayo enzikiriza kintu kikulu nnyo ogijja kwani ani nabbi ki eyali ekyo kyoli tegereka bulungi 10 egamba abweti a'udhu billahi minash shaitani rrajim am taquluna inna ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wa al asbat kanu hudan aw nasara قل أأنتم أعلم عن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافر عما تعملون egamba bweti mu lulimi oluganda abaffe oba mugamba nti mazima Ibrahimu ne Ismaila ne Ishaaka ne Yakubu ne bannabbi abaava mu zadde lya Yakubu nti baali Bayudaaya oba baali Bakristaayo bagambe nti mmwe musinga Katonda okumanya ani asinga obulyaza amaanyi okusinga oyo akweka obujulizi bw'alina obwava eri Katonda tasudde muguluka ebyo bye mukola oyo omwana muwala ategeere kyebintu byeyagendamu bya kyando lwaki tubise bya kyando tewaliwo lunyiriri nalumu kino sekubadde obuuza bwobuuza naye nze nkakasa ne sekukakasa yenna nga teriyo nabbi ku mwaliro gwa nsi eno yali abaddeko mukristaayo mu bitabo ebyo byonna teriyo nabbi yali abaddeko mukristaayo nabo bennyini bebasoma ebyabwe kati otudda ku bano bannanyini kerere bano abeeyita abalokole teriyo nabbi yali ayogeddewo ku nzikiriza eyitibwa bulokole kubanga ekigambo kyokka okulokoka kitegereka bulungi kigambo kya lulimi Luswayiri okulokoka twakiganda ne tukiyita okulokoka oba obulokole naye nikuokowa kitegeeza okuwona bapasita gye bali eruzira bakoze ebikole ebyenjawulo naye nga baali bagamba nti balokole kati yawona ki naye nga ate ali ruzira kitegereka bulungi gamba okyali emmere okyagenda eri omwami wo omukyala wo novayo ng'okooye bw'ogamba seeka nti tewaliwo nabbi yali mukristaayo osobola okuwa abantu ani mutandiisi w'obukristaayo so omukristaayo yabutandika ayitibwa mukulu Pawulo yesebo yatandika obukristaayo tansoma nange bemikoyo yatuma 11 onyiro lwabiri mu 5 n'olwabiri mu 6 akati bategeere bwino wabusobo ono omuwala tamanyi baalumba tamanyi baalumba segereka bulungi segereka bulungi 12:5 ekitabo ekya ebikola by'abatume 12:5 a'udhu billahi mina bayibuli rajim navaayo okugenda ettaluso ono ye Pawulo gwe boogerako navaayo okugenda ettaluso okunoonya Sawulo bwe yamala okumulaba n'amuleeta mu Antiyokiya awo olwatuuka ne bamala omwaka mulamba nga bakuŋŋaana n'ekkanisa ne bayigiriza ekibiina ekinene abayigirizwa ne basookera okuyitibwa abakristaayo mu Antiyokiya nga Yesu yakola ki nga Yesu yagenda dda abayigirizwa ba Yesu nga bebali awo bebakola ki bebayigiriza bebasooka okuyitibwa abakristaayo mu Antiyokiya nga Yesu yagenda dda nga yavaawo ng'ate ku abo tekwaliko 12 wadde 7 Yesu alina groups meka ya mirundi 2 yalina 12 eyasebo wekitiibwa
yalinayo n'ensanvu eyesebo naye ku zonna kwabo tekwaliko n'omukaabe era oyo abafuula teyaliko bagunjawo bigunja ebyabwe kakati ono omwana omuwala bw'osoma mu Qur'ani sura aya ziri 2 mu suratu Maida owulidde njagala osomeko emu olw'obufunda bw'obudde Maida aya 14 ne Maida aya 82 naye soma ye 14 olw'obufunda bw'obudde nga zonna Allah waba ayogera ku bukristaayo agamba bakoze eki abe ne mwaba abagamba nti mazima ffe tuli banaswara owulira byakugamba ne mwabo abagamba nti mazima ffe tuli banaswara abakristaayo bagamba abagunda bali beeyita bweyisi teri abagamba babeere gwe bwe weeyita omubbi abantu batandika okukuyita omubbi kituufu kati seka tukkiriza omukyalo oyo tumuwaddeku kadoozi katono ku kyo kyeyagendamu tugende ku ki era sebo seeka bayibuli eno naye gyagamba nti gyagwamu bayibuli nze seeka ŋŋamba era nga kyenkakasa nga ge mazima oyo omukyala bayibuli tagikkirizangako kankuweeyo olunyiri olwo kitegereka bulungi ndaba oba ye akkiririza mu bayibuli eno kitegereka bulungi ekyo kyeyogera kubanga sebo seeka mbadde olunyiri luno njagala ndusome wano mu Isaaya kitegereka bulungi 5:6 layini ye yakomeka wano anjinoonyo 5:11 wano kitegereka bulungi twagala tulabe naawe ekyo okikkiriza bayibuli eno gyogamba nti bye bigambo bya Katonda gwogezaako okuvuluga Qur'an kale neewonya gwe okuvuluga Qur'an tobalaba bye bigambo byenatandise naye abantu tebatubuulira gye baasomera kitegereka bulungi naye bw'obanga wasoma ku Qur'ani n'otuula wansi n'ogyekenneenya n'obeera ng'ogigoberera gwoyinza okuvuluga Qur'ani okujjako tukugambye nti osomesa na bukyayi just wakyawa bukyayi okyawa bukyayi kati nze olaba kino ekyawandiikibwa kitegereka bulungi Isaaya 5:11 okimanyi nze kati nga nze sikikkiririzaamu kati yatubuulire okikkiririzaamu kitegereka bulungi mwamuntu tagingidde yesebo egamba etya nze kino sikikkiririzaamu kati ye bw'aba agamba nti avuluga Qur'ani ng'agamba nti agoberera bayibuli Isaaya 5:6 layini ya 11 egamba ti weewaawo mbwa za mululu teziyinza kukkuta ennaku zonna ne banaabasumba abatayinza kutegeera bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo buli muntu eri amagoba ge okuva mu njuyi zonna seeka awasoose njaga oddewo egamba bweti weewaawo mbwa za mululu kati bayibuli abasumba bayise mbwa ekyo osobola okukikkiriza kubanga ogezaako okubuulira abantu kitegeeza bulungi ng'ogwa mu ttuluba eri obusumba waliwo ekigambo kibayita baleese embwa ate ekigambo ekinene za mululu okimanyi seeka nga bayibuli eno yatuuka ne ku ddaala erivuma abakazi mu Isaaya wano tugisome nga tugisome kitegereka bulungi twagala tulabe kitegereka bulungi gwe kubanga gwe oli mukyala oyo ali mu biyumba eyo kitegereka bulungi era nga ogezaako okulaga abantu nti ebyawandiikibwa obimanyi kati nakino ekyawandiikibwa nje kyengenda okusoma ze kikkiririzaamu bw'okikkiririzaamu bayibuli egamba ate kati mwaneze direct kuggwe kuba kati gwe oli mukyala Isaaya 2:7 layini ya 11 amatabi gaamu bwe galiwotoka galiwogolwa abakazi kati ng'oyo omukyala abakazi balijja ne bagookya kubanga be bantu abatalina magezi eyabakola kyaliva alimu okubasaasira kati naawe okikkiriza nti tolina magezi njagala kkirize nti eno bayibuli nga bwagamba nti kigambo kya Katonda eyogedde mazima kubanga ayagala tugamba nti wano eyimbye bwebanga teriyimbye naawe okakasa tolina magezi kubanga naawe oli mukyala tubuuza bubuuza nze nagambye nga ntandika naga nti eno layini sigikkiririzaamu tegereka bulungi eno layini sigikkiririzaamu tegereka bulungi sebo
Kakwa kaganya mbadde kakwa kaganya. Allah. Manje Allah. Tugenda kusumulula. Yese bo kitiba. Kusumulula nga buli omu amaze okukola ki? Okwesiba Bibiliya anywere. Yese bo. Owulidde tugamba tutya Hajarul Aswad jinja mayinja agokitibwa Allah gyakola ki? Geyatonda. Tiriyo musiraamu agasinza ekikwewuunyisa nti omusumba mubasumba owulidde abagamba nti bawonya waba agenda okusoma ekitabo kyabwe ekyo asobola kuteekako kiki galubindi ntegeregese bulungi nga n'eriiso erimu byakola ki lyafa owulidde yeyasooka okukuba akatabo wano mu Uganda ng'akatabo keyakuba bakayita batya ebyama by'abasiraamu ebiki ebikusike mu katabo ako n'ateekamu ejjinja eriddugavu nti abasiraamu basinza ejjinja bw'amala n'aleeta hadithi Umaru radiyallahu anhu uyatoka ku jinja eryo n'alinywegera bw'amala odinywegera n'agamba nkunywegedde ejjinja gwe nga manyi nti oli jjinja naye nkunywegedde lwakuba kiki nalaba Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga akunywegera kati omuntu atalina magezi malamu eyo hadithi okuyandibadde weebuulirira nayo nekwanukula notaddeyo kusama samwa nabiga nebyowandiikidde bino mpandiise neki bifo mu butuufu asinamu tebasinza jjinja ku statement yani ya Umaru yokka yavaayo n'agamba nti nkimanyi nti oli jjinja buyinja nkunywegedde lwakuba nalaba Omubaka Muhammad sallallahu ng'akoze eki ng'akunywegera lwaki Omubaka anywegedde ejjinja eryo lwaki kubanga jjinja kyali kirabo Allah kyewa Adamu nani ne Hawa nga bakyali mu ki nga bakyali mu jjana wamala okuba mu jjana ekirabo kyabwe n'akikoze eki n'akibawa ekirabo ekyo ne bakinoonya ekikoze eki nekibabula kyazuulibwani Nabbi Ibrahim alayhi salam n'abeera nga mu kuzimba Kaaba ntegerekese bulungi mujja kusoma sharehi ya Noble Quran tugirinawo wano singa twali tugirina twandibadde tugisoma sharehi ya Noble Quran eri naye simanyi oba mukulu ayinza ogiraba naye nga mu sharehi eyo ekulaga suratu Ibrahim aya eya 34 aya eya 7 sharehe yayo bakuleetera nga Ibrahim yagenda okuzimba Kaaba Allah amulagidde n'asaba mutabani wa Ismail ne bagizimba bwebawonda okugizimba ninga bagisimbisa mayinja mu mayinja ogwo kwaliko amayinja agaali special eririwa erisooka ye makamu Ibrahim kuyayimirira ng'amaliriza okuzimba kiki Kaaba n'ejjinja eryokubiri lyeryo Hajarul Aswad liyateeka ku nsonda okuva mu east ku saidi ya Yemen kubabeera nga bakoze eki yafuuka entabiro y'okwetoolola kiki Kaaba nti buli yonna agenda okubala emirundi gyagenda okubala atandikiraawo n'alooka yeetooloola nga Allah watugamba mu Suratu Bakara aya 125 atugamba ati mu Suratu Bakara aya 125 aya ya 125 katutukeyo wano idhnillahi ta'ala ba'da billahi minash shaitani rrajim egamba abweti 125 okuva mu suratul Bakara erajjukira ekiseera bwe twafuula ennyumba Kaaba obuddukiro wakitibwa Allah yayogera togamba nti jjinja ate lyeriyogera Allah yennyini sebo tugenda kubiraba nga n'amayinja googera sebo nga Allah okuva mu Bayibuli sebo tugenda kugalaba nga n'okwogera googera guli kuki bakutaawookya bano bwe twafuula Kaaba obuddukiro bw'abantu era ekifo eky'eddembe ne tugamba nti mufuule ekifo kya Iburahimu ekisaalirwamu ekisabirwamu ne tulagira Iburahimu wamu ne Ismaili ne tumutukuza ennyumba yange Kaaba ku lwabo abagyetooloola n'abo abagituulamu n'abakutama n'okuvunnamiramu nga basaala Allah kiwulidde awo yensibuko y'okwetooloola kwetooloola Kaaba nga natulagidde Allah subhanahu wa ta'ala ontegerekese bulungi gwatalikola welyazaamanya tamanyina kyoliko lwaki tamanyi kyoliko kubanga byogobeya tobimanyi katukusumunuulire ejjinja lino lyatandika litya Bayibuli etandika okulyogerako ku mulembe gwa Yakobo naye yennyini yalyogerako
atandika odyogera ku mulembe gwani ogwa Yakobo omutuuseeko mu lubereberye Yakobo lubereberye 28 naye oboyo Yoko yasose kusoka kusomawo nalukatandika okwogera ebyo ate babimanyi babeera mu nnyimba babeera mu nnyimba nyimba buyimbi nga nfuna tendereza mukama bibabeera ki bibabeera ani yakugamba nti eggulu oba ejjana lya muno gwali enfu yakolerera saka tutuuseeyo 28 meka tandika ku lw'ekkumi ku lw'ekkumi ejjinja lyatandika litya kati bino nabyo bato byagalamu mu bayibuli bijje kubanga n'ejjinja eno gyeriri tugenda nakulireeta nga lyogera tegereka bulungi Yakobo n'ava mu Beroseba n'agenda eri Kalani n'atuuka mu kifo n'asulawo n'akeesa obudde kubanga enjuba yali egudde n'atwala erimu ku mayinja ag'omu kifo n'alyezizika wansi kati ejjinja n'alyezizika wansi w'omutwe gwe n'agalamira mu kifo ekyo okwebaka kati wamala okwebaka awo yaloota ekyoto tugenda kukivaamu genda ku 18 18 egamba abweti Yakobo n'agolokoka enkya mu makya n'addira ejjinja lye yeezizise wansi w'omutwe gwe n'alisimba okuba empagi n'alifukako amafuta ku ntikko yaalyo n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Beseri naye erinnya ly'ekibuga olubereberye lyali Luzi Yakobo ne yeeyama obweyamo ng'ayogera nti Katonda bw'anaabanga awamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lyeŋŋendamu era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino lyensimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda so siribeera Katonda kyekiri kyewagambye nti entabiro Hajar al-Aswad liri ku nsonda wano tegereka bulungi ejja kubanga ennyumba ya Katonda niye musoma bitabo ki gwe omwana ono omwana omuwano n'ali mu biyumba ekikulu ono tumusaasire asaka musaasire tafuna budde busoma bitabo bino emirimu gy'omu biyumba giba miyitirivu alukagamba yava buveri namala googera abamukasukira obuzibu olidde bamutomeza kuba tamala kusengejja seeka wano kanyumidde nnyo kanzikaddiramu abantu n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino lyensimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda Allahu akbar oba tuli ffenna seeka ono akugambye liribeera ki nnyumba ya Katonda okumanya ejjinja oyogedde ku kigambo ky'ensonda aliri ku nsonda bayibuli ketubuulire genda mu Zabuli 18 Zabuli 18 olugamba abweruti ejjinja abazimbirye baagaana lifuuse ekkulu ery'oku nsonda diri ku nsonda Hajar al-Aswad buli awo ku nsonda ye starting point y'abakoze 18 line ya 22 mu Bayibuli Zabuli tuli ffenna nti gwatuwuliriza buli omutaginga omutegeeze nti bino byobadde mwogera ku jjinja ne mu Bayibuli muli liri ku nsonda soma olwa 23 owulira lifuuse ekkulu ery'oku nsonda olwa 23 ekyo Mukama ye yakikola si kyaffe kyakitalo mu maaso gaffe luno lwe lunaku lwa Mukama lwe yakola kati bino bijjeemu mu Bayibuli
bijemu sibya abasantu ntube babiteeka tetuyinza kugamba nti ate osinza jjinja lino tukugambye gwe osinza Yesu ate nga takugambangako nti nsinza tulaba ne Yesu yennyini ng'ejjinja lyalyogerako tusimululewa Matayo 21 ana mu 2 ana mu 2 kutoka kwa maandiko matakatifu egamba abweti olwana mu 2 Yesu n'abagamba nti temusomangako mu kyawandiikibwa nti Yesu yagamba mu Matayo 22:29 n'abantu mwe mukyama lwabutamanya byawandiikibwa nabaki n'amaanyi ga Katonda kati muno mubeera nabyo temubimanyi mumala googera twagala okubategeeza bulijjo tukusiriikiridde nga tetukwane nga abagoberezi baffe baga nti omwala gwe oli mu bukongo buli ate waali badde osindika bano abakusindikira nabo bajje basome olaba nabo babikusindikira batyo okujja direct tegereka bulungi 21 laini yana mu 2 Yesu ayogera ku jjinja Yesu agamba bw'ati Yesu n'abagamba nti temusomangako mu byawandiikibwa nti ejjinja abazimbirye baagaana lyafuuka omutwe gw'ensonda olaba naye ayogera ku nsonda kino kyava eri Mukama era kya kitalo maaso gaffe egamba bweti Yesu n'abagamba nti temusomangako mu kyawandiikibwa nti ejjinja abazimbirye baagaana eryafuuka omutwe ogw'oku nsonda kino kyava eri Mukama era kya kitalo mu maaso gaffe kyenva mbagamba nti obwakabaka bwa Katonda buli baggyibwako mmwe buli weebwe eggwanga eddala eribala ebibala byabwo obwannabbi bwavaayo Isirayiri ne buyingira ebuwarabu jinja we bwasibuka takibiri yayita saaga somulwa essula ya 23 awo 23:37 egamba bweti Yerusalemu atta bannabbi akasuukirira amayinja abantu abamutumibwa gy'ali emirundi emeka yenna yagalira ddala okukuŋŋaanya ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro byayo ne mutayagala laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukuwa kubanga mbagamba nti temulinda bako n'akatono okusooka leero ono ye Yesu Kristo temukyanda bako n'akatono okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa omukisa oyo ajja mu linnya lya Mukama okutuusa nga mugambye nti sallallahu alayhi wasallama bw'omunaaba muganye wababuulidde awali ejjinja obwakabaka bwa Katonda gye balibuzibwa n'ababuulira nti oyo gwe basabira bulijjo bagamba nti muteekeddwa kumukkiriza mulyoke mubeere emirembe omunaaba muganye ettagali twaga tulabe mubeeramu ejjinja oba nedda ate nabo njagala mbalage mu Bayibuli nti ssebo n'ennyumba eyo oteekeddwa okugyetooloola mu Bayibuli kubanga bwe tubisomye no mu Qur'ani mugamba nti anti olaba ne mu Bayibuli katubireete ng'eyo ennyumba oteekwa okugyetooloola seeko badde ogamba layini ki mbadde nkugamba tugendeko mu kitabo kye bayita ekya Yoswa si yasikira Musa yesebo Yoswa 24 essuula esembayo mu Yoswa katunoonye wano Yoswa yoliruddawa bw'oba osoma amateeka Yoswa meka ekitabo essuula esembayo Yoswa mmeka 24 layini ey'okumeka ogituusemu 24 26 ne waddamu ne wagamba bwe wati olwa 26 Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo eky'amateeka ga Katonda ekitabo ky'amateeka kya Musa gwe wali olowooza era yatugamba naye wuuyo ekitabo ky'amateeka ne Yoswa akyakiwandiika ate nga kibeera kiti ekya Musa kubanga Musa yennyini awandiika n'akugamba eky'amateeka 34 tegereka bulungi awo omuddu wa Mukama Musa n'afiira eyo mu Mowaabu ng'oyinza okuwandiika w'ofiiridde
Nenga batugamba ndi yawandiika ekyamateeka ye Musa. Ate wuyo. Kakati tusinganye ne Yoswa. Ekyakiwandiika. Yoswa n'awandiika ebigambo ebyo mu kitabo ekyamateeka ga Katonda, n'atwala ejjinja eddene n'alisimbawo wansi. N'atwala ejjinja eddene n'alisimbawo wansi. Uwomwera ogwali ku kifo ekitukuvu ekya Mukama. Sebo seka. Ndiri mu kifo ekitukuvu ekya Mukama. Amana musinza mayinja. Kubanga mu kifo kya Mukama waliwo ejjinja eddene. Kati bino bijjeemu kale. Somo olwabirimu omusanvu. Yoswa n'agamba abantu bonna nti laba ejjinja lino linaabanga mujulirwa gye tuli, kubanga liwulidde ebigambo byonna ebya Mukama byatugambye. Byatugambye. Kirinaavanga libeera omujulirwa gye tuli, muleme okwegaana Katonda wammwe. Ligenda kuba mujulizi gye bali. Ligenda kubawaako n'obujulizi. Buli alinga yeetooloola. Timwagaana okwetooloola ennyumba. Ate seeka katusome wano mu kubala. Bateekwa okumanya nti nabo bateekwa okwetooloola ennyumba eyo. Kubala emu 5. Kitegereka bulungi? Kubala emu layini ya 5. Kitegereka bulungi? Ate muno mu Bayibuli temuliimu kigambo namugongo. Kitegereka bulungi? Gwe ne bw'ono ogenda okulamaga namugongo gwamanyi. Naye muno temuliimu kigambo namugongo. Kati gwe mwana gwe ali mu biyumba. Saawa eno ayinza n'okuba akyayuza masowaani. Njagala bamutaaginge olunyiri olwa 5. Naye bw'obanga kw'oli ng'oli live, kitegereka bulungi? Kijja kuba kitukoze bulungi nnyo. Olunyiri olwa 5. Naye Abaleevi obafuula abakulu b'ennyumba ey'obujulirwa, era ab'ebintu byayo byonna, ebigenderako banaasitulanga ennyumba n'ebintu byayo byonna, era banaagiweerezanga. Kati nno wano bakugamba na kuweereza nnyumba, si Katonda. Kuweereza nnyumba, banaaweerezanga ennyumba. Kuweereza nnyumba. Kitegereka era banaasiisiranga okwetooloola ennyumba. Okugyetooloola. Nimwe musoma Bayibuli ki? Musoma Bayibuli ki? Eno gye tusoma yino. Ogirabye? Kitegereka bulungi. Ogiraba? Ekitabo ekitukuvu. Bayibuli. Eno gye tusoma. Kitegereka bulungi ab'ekitiibwa. Kati tugende mu maaso. Yesebo. Tulabyenga n'ennyumba eyo yeetooloolwa. Twasomedde mu Qur'an Suratu Bakara 15. Ne Kaaba ikoze ki? Yeetooloolwa. Owulidde? Kati tugamba nti kati weetegereze. Yesebo. Tugambye nti mu Yoswa 24-27 nga awali ennyumba ya Katonda waliwo ejjinja kiki? Eddene. Ejjinja eddene eryo nga ligenda kuba muki? Mujulizi gye muli. Kasooka tubuuza Samwiri. Mama gwe Samwiri obyo bitegeero tukomewo mu Yoswa. Samwiri ekisooka ojja kuba ya 6 onyiri wa 14 n'olwa 15. Egamba bweti Samwiri ekisooka 6:14. Egamba bweti Yesebo. Otakula awantu omuntu atakula atamusiiwa. Kati kulwayo kabiko. Eggaali nejja mu nnimiro ya Yoswa Omubesameesi neeyimirira eyo awaali ejjinja eddene. Ne bassa emiti egy'eggaali ne bawaayo ente ezo okuba ekibwewayo ekyokebwa eri Mukama. Tugamba nti yali Mukama. Eno shiriki. Baali bali ku shiriki. Bagasa ko Allah. Samara 15. Ole 15. Awa Abaleevi ne bassa essanduuku ya Mukama ne bweta eyali tegereka bulungi
no bali badde bawandika na bwakata ne bawandika ne bweta eyali nayo omwali ebintu ebya zaabu ne babiteeka ku jjinja eri eddene abesusumesi ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ne basala saddaaka ku lunaku olwo eri Mukama kati omanyi wajja tugamba ati Yesu bwe yajja ezo saddaaka zonna n'akola ki tujja kuleetera nga Yesu yagamba nti sajja kudibya mateeka newankubadde ebyabannabbi mu Matayo 5:17 ate awanyini mu 5:17 ebyako bukkiriza wansi ku nnyini lwabiri musa ne saddaaka yazikkiriza katukuzinge lumu oleme kugamba ate Yesu bwe yajja tegereka bulungi era anayiwa omusaayi gwe katukuzinge lumu ssebo kitegereka bulungi Yesu agamba bw'ati mu 5:17 Matayo temulowooza nti najja okudibya amateeka oba ebyabannabbi sajja kubidibya wabula okutuukiriza olwabirimu-esatu olugamba ababwerote totoka ku maandiko matakatifu kale bw'obanga oleese saddaakayo ku kyoto bw'oyima eyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo lekaawo saddaakayo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooka omala okutabagana ne muganda wo olyoka okomewo oweeyo saddaakayo. waliwo wano ageze abali akatwa kanyumidde abakristiani abo abali eyo batulaba wena ne bakisi ne banywegera abaana baabwe ne banywegera bafamily member baabwe ne banywegera n'abaagalwa baabwe kitegeeza babera bali basinza ekyo kikulu nnyo kwerabuzaabuza oba osinza mwanawo omuntu aweereza yakameseji akoze na bulungi oba osinza mwanawo kitegereka yesebo tugenda mu maaso twagala tusumulule bw'ali eyo gy'obudde oleme kutuweekwasa naam olidde twagala tusumulule bw'ali eyo oleme tukola ki tukugambye ddayo mu Yoswa osumulule naye nga tonnagenda mu Yoswa katusooke tugendeko muki mu kitabo kye awali amateeka 10 genda mu Kuva tulabe nga Katonda yennyini ate talagira okuzimba okuteeka amayinja gano kusinzizo tusome Kuva mmeka Kuva 2 awali amateeka Kuva 2 somo olwabirimu-5 ne rugamba bwe ruti era bw'olinkolera ekyoto ekyamayinja era olinkolera ekyoto ekyamayinja tokizimbyanga mayinja agatemebwa kubanga bw'oli kiyimusaako ekyuma kyo ng'okireetedde obugwagwa so tolinyanga ku kyoto kyange ku madaala oleme okuku kino ekigambo tukireke kiba kiti yali ategeeza omanyi waliwo ebigambo ebiri mu Bayibuli muno nga twalese n'abaana ewaka tegereka bulungi aba amanyi dadi agenda ku Dawa TV olugira bwati muwala wange akozesa akagambo akaga you are not a good man kasita alabanga osabulizza nnyo you are not a good man olabanga alagidde okukola ebyo yani Mukama ye Mukama nga awali ekyoto kye kyoto kyabeeranga muki musinzizo owulidde wennyini wagambye okuzimba ki okuteeka amayinja tubagambe nti musinza mayinja tubagambe nti musinza mayinja kati Katonda addamu alagira bena mu Yoswa Katonda yennyini yalagira ey'amayinja gano Yoswa 4:3 egamba bweti era mubalagire nga mwogera nti mulonde wano wakati mu Yorodaani mu kifo ebigere by'abakabona mwe byanyweredde mubalagire amayinja 12 mugasomose mugase mu kisulo
kyemunaasulamu ekiro kino. Awo Yoswa n'ayita abasajja 12 be yateekateeka mu baana ba Isirayiri mu buli kika omu. Yoswa n'abagamba nti mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe wakati mu Yorodaani, musitule buli muntu mummwe ejjinja ku kibegabega kye ng'omuwendo ogw'ebika by'abaana ba Isirayiri bwe guli. Egamba bw'eti ako kaba akabonero mummwe. Amakulu nti amayinja gano kaki kabonero kaba akabonero mummwe. Ako kaba akabonero mummwe abaana bammwe bwe banaabuuzanga mu biro ebigendo ababuuza ku mayinja kati tubanyonnyola bulijjo obadde olowooza nti tusinza jjinja kitegeereka bulungi kati katubanyonnyole mutegeere nga boogera nti amayinja gano amakulu gaago mulyoke mubagambe nti kubanga amazzi ga Yorodaani gaggwaawo mu maaso ga ssanduuko ey'endagaano ya Mukama. Bwe yayita mu Yorodaani amazzi ne gaggwaawo era amayinja gano galibeera ekijjukizo. Ekijjukizo tegereka bulungi. Era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaggwaawo nga kijjukizo tegereka bulungi. Twali atuwuliriza hadithi musoma bye muleka mu kumuswatu Bakara 15:8 tinombaka n'anywa egera ejjinja mulina we gamba nti n'asinza ejjinja kijjukizo. Nono aweereza ka message kyakugamba n'agandi gwe bw'onyogera omwana wo beera omusinza. Tegereka bulungi. Katugamba nti nabo abasimba amayinja ge basinza Katonda baali bamuvaako nga basinza amayinja. Tegereka bulungi ab'ebitiibwa. Naye bannange mutandike okulya kamere ke tulyako kubanga Abasiraamu tegereka bulungi buli lw'olya kapiraawo bw'otyo owulira ng'obwongo bwesera bwe buti n'oyawula entula ku ntengotengo. Omanya nti eno ntula ate eno ntengotengo osobola okwawula obutwa ku mata n'olya lumonde n'olemera ku ebyo okyusaamu n'olya ku kapiraawo n'ogira bw'oti ate n'osiibako abamusiiba n'ennya kasika olemera ku katapira kuga magulu mampi mwana wa Dawudi bakawayiriza n'okawayiriza ne bagamba mbu kasolo kaggwanga naye ng'oyinza otya okulya ekintu ekibatatwala na ku buko butwogera byanjwanju n'obiteeka ku Basiraamu naye nga naawe okimanyire byobateekako biki naye ng'ente bw'ebeego mo ekigambo mo oyinza okulema okukiwandiika kebeere embuzi negamba mme oyinza okulemererwa okuwandiika ekigambo ekyo nti mme naye kano kaagala kati ekyo kiwandiika awandiika ekyo oyinza okukiwandiika mulya mutya buli lwolemera ku kantu ako tegereka bulungi oyo omuwala ng'agenda okufumbirwa n'amala akitegeera nti omusajja agenda okumutwala aleese Dayana ya mbizzi bakugule mu mbizzi tayinza gendayo kati buli lwotuuzaamu n'olya ku kapiraawo bwoti obwongo bwesera ate olugira bwoti n'osiiba yesebo wekitambudde obudde tuyinza okuba nti abantu twaga twali ku doozi tonotono naye ng'enesigala matuuga kati njala tusomera ennyiriri nnya zokka yesebo wekitiibwa nnya zokka seeka Yesu yagamba nti omusumba yaani omusumba omulungi yaani musumba omulungi yaani Yesu nga yatugamba yagamba nti omusumba omulungi ye Katonda tuli ffenna era Yesu wajja bano abeeyita abasumba waaliko mwagenda bakola ki kubanga bavudde ku muki ku mulamwa ku musumba muki omulungi anti oba ovudde ku mulamwa se musobola ky'okusinza Katonda oli ku Yesu nsomedekawo mu Yokaana 15 Yokaana 15 tegereka bulungi ekibakubya kuva ku mulamwa
era Yesu ekikumukomyawo wano kukuba basumba nammwe abeeyita endiga ziri saasaana kibooko Mako 14 line ya 28 abwe bamala okuyimba oluyimba ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Zaituni awo Yesu n'abagamba nti ndikuba omusumba n'endiga ziri saasaana mmwe abeeyita obuliga oteekako misinde nga Yesu tannakutuukako 15 meka Yokaana esooka nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi era ttabi eriri munze eritabala bibala alijjawo na buli ebibala alirongoosa lyeyongeranga okubala soka okomekaawo kati Yesu atubuulidde ye muki ye agambye ye muzabbibu amakulu ye kibala kati waliwo alina ekibala yesebo ye bw'aba nsolo waliwo alunda ensolo alunda ensolo yabeera omuki omusumba tuli ffenna kati omusumba wa Yesu yaani ye Katonda ate omusumba wa Yakobo ateekwa kuba Katonda ateekeddwa kuba Katonda kati nsomerako mukuva 24:10 kuva 24 layini ya 10 ejja kubeera bweti yani 24 layini ya 10 kutoka kandiko matakatifu ne balaba Katonda wa Isiraeli 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 ne wansi w'ebigere bye ne waba ng'omulimu ogw'amayinja amaaliire agasafiro agafaanana ng'eggulu lyennyini okutangaala kati awo waliwo amaki amayinja wansi w'ebigere bya Katonda wansi w'ebigere byani wa Katonda wabeerawo mayinja maali galinga agasafiro mayinja naye ng'okutangaala kwago kulinga kwagago otwandibadde tulowooza nti Katonda mulala n'amayinja maki malala somera mu Lubereberye 49 bagamba watya negamba bweti 24 layini eya 24 egamba bweti naye omutego gwe ne gunywerera n'amaanyi n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi eri emikono gy'omuyinza wa Yakobo eri emikono gy'omuyinza wa Yakobo twagala kumulaba oyo omuyinza wa Yakobo omuva omusumba ejjinja lya Isiraeli wangi kati Katonda wammwe ejjinja enese direct kano ngenda kukabaddiramu kabawuubire kabawe nze sina buzibu nammwe kabaddiremu bagambe nti essuula eno ya Lubereberye 49 layini ya 24 kati enese direct ate Katonda wammwe yejjinja egamba bweti naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi era emikono gy'omuyinza wa Yakobo omuva omusumba wano waliwo nkikoma ejjinja lya Isiraeli kano kajeemu bw'oba tokaagalamu naye ako singa kali mu Qur'an Allahu akbar kabira singa tulina we tunywera amazzi musinza mayinja balala basinza mayinja balala musinza Yesu otherwise bamutubuulidde jinja 49 Lubereberye nga yegwasinza kakati mwe tubakolere ki tegereka bulungi ebitabo byennyini bye mugamba nti mukkirizamu temubikkiriza tubakolere ki kike tubawa ebitabo muganya okubikkiriza n'okubisoma bakati gwe bw'otugamba nti nze nava mu Busiraamu eka n'okuseka nawona okunaaba kati nga gwe omukyala ekitone nnyo kuba ffe twesiimye Abasiraamu tunaaba emirundi 5 mukyala naafuna buzo emirundi emeka naye gwe n'ogamba nti nawona okunaaba gwe omukyala ali mu biyumba wali badde oyogera ekigambo ng'ekyo tewabona okunaaba Abasiraamu bafuna buzo kati gwe maama tokyanaaba era nsaasira bakukozesa abakuliranye nga omukyala oba yali baddeko omusajja nga yatanaaba twaligambye nti kalekaleko n'ova mu Busiraamu
okujjako ng'olina ekikyamu ku mutwe bw'obanga tolina kikyamu ku mutwe olina bukyayi zino ennyiriri singa zaali mu Qur'an zino zonna ze tusoma mazzi eno ennyumba bakugambye eryo ejjinja liri ku nnyumba era nga oteekwa okwetooloola ennyumba eyo kitegereka bulungi abasiraamu basinza momwa mugenda Isirayiri mugenda musimanyi kujjayo zaituni simanyi olive oil oyo gwabatwala okujjayo nino olunyiriri olulala yesebo nga mu butuufu era nolukwatagana ku jjinja yesebo nga mu butuufu singa lwali mu Qur'an singa wallahi abasiraamu obusemba budduseemu bonna luleeta abantu balulabe genda mu Zabuli seka nze natuuse dda mu Zabuli osome sura 62 aha kati tandika ku lunyiriri olwokutaano olunyiriri olwokutaano olugamba bwe luti emmeeme yange lindiriranga Katonda yekka emmeeme yange lindiriranga Katonda yekka kubanga oyo okusuubira kwange mmwe kuva olw'omukaaga ye yekka ly'ejjinja lyange wulira n'akasembayo ye yekka ejjinja lyange era bwe bulokozi bwange ejjinja amakulu amayinja gegalokola bano njo mutugamba nti Yesu yabalokola la hawla wala quwwata illa billah Allah tumwebaze okutukula abasiraamu singa bino eyo line nebeera mu Qur'ani mutukkiriza n'okuyita ku nguudo mmwe tegereka babiwa obudde ebintu ebyo ate babiwa obudde babeera mu kuyimba nze mbadde ngamba yandibadde nga tannaba kulumba asooka yeetegereze kwebyo anti seeka kyakugambye naga nti ono omuwala ye bambi talina buzibu bali ababimuweereza lwakuba ye tumunenyako ekintu kimu butasengejja bamuwadde tegereka bulungi akikolako okwekennenya byebigambo byenasoose nabyo negandi naye abantu nabo tebatubuulira gye mwasomera oyinza okuba nga wasoma ku ddiini n'osoma Qur'ani n'ojabulira kubanga waliwo okusoma n'okutegeera Allah baba yakuyamba nga wasoma n'otegeera oyinza okwabulira obusiraamu ate n'otandika okulumbamu ejjinja kati byonna ebiri mu Bayibuli buli wosanga ekigambo ejjinja ekijjeewo akisemule kijjeewo cyane bannanga tebakijjaawo singa tekibadde related to God naye ekikulu mulese ejjinja ane muliretinga kwani ku Katonda twandigambye nti eyo yabadde ensobi mu Zabuli awo nyintovaawo yona mu sura y'ekyenda mu nnya Zaburi kitabo ya Zaburi 22 egamba abweti kyenda mu nnya 22 kitabo ya Zaburi egamba bweti kutoka kamandiko matakatifu a'udhu billahi mina Baibulir rajim naye Mukama yabanga kigo kyange ekiwanvu era Katonda wange ery'ejjinja lyeneyuna yeyunira ejjinja eri Katonda bw'onoonya Katonda omuleetera jjinja eryo lyeyunira Katonda lyeyunira n'afuka miliyoni asinze eryo aha bannange mutusobedde kakati tubakolere ki Seeka yabagambye nti weetaaga mata si mmere nkalubu naye ate bwe tutandika okusabukulula eri bw'oba n'obanga onootugenda ewala ssebo nga mpumbabumba ebino ebintu tetubisomesa bukyayi tukwagaliza busiraamu obeere ng'osiramuka tukugamba nti puroguraamu eno bagiyita research desk tusooka kukola research ne tulyoka tujja wano kitegereka bulungi ab'ebitiibwa teriyo musiraamu asinza jjinja era Allah kitegereka bulungi Allah si jjinja tegereka bulungi kaakati gwali yatuwuliriza Bayibuli yetu lazigidde ddala nti Katonda gwe musinza ye jjinja kitegereka bulungi era nga n'ennyumba eyo muteekwa okugyetooloola so tubagamba baganda baffe nti mujje musiramuke musiramuka kwa bwerere tetusasuza byo buchaji tegereka bulungi kyengera beera ng'osiramuka kubanga kaakati gwe tunuulira nagambye gwe tunuulira Allah n'akuwonya embizzi
Allah n'akuwonya embizi okugiteeka mu kamwako mbi ate njagala otunuulira omusajja ng'atema mbizi omutunuulira bwoti n'omutunuulira bwoti olabira ddala ng'aliko ekikyamu omusajja ng'atema mbizi tegereka bulungi bana bazitunda era omutunuulira bwoti n'omwekaliriza bwoti lwaki omwo basindikamu shayatini Yesu yasindikamu emizimu tubijja mu bbanga biri mu bwino mwaka 5 kutandika ku nnyero omukaaga kule 12 tusomawo ojja kubiraba so Allah bw'abanga akuyambye n'akuwalaga obusiraamu Allah abakuwadde ekyengere ekinene nze naliko okuwano kati tolaba ngoyo omuwala oyo abeera mu biyumba byebyo byasomesa abuulira abantu nti nsomesa abantu nsomesa bayibuli njagala abantu balokoke kye abuulira abantu bwe mumaliriza ng'omaze okubasomesa babuulire wajje mulaga ng'omaze okuva ku nsi kuno akuwayo bwino nti abalokole muyingire eggulu oba abakristaayo muyingire eggulu oba mulage wano kubanga mukolerera ki empeera yammwe eriki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Katugedeko mu bubaka bw'abannaffe ababadde wano nga bali mu kusoma nga batunulira research desk nga bwetudde bweti ng'enyoka omuliro nga bali ku bwino basengejja ono ye Katongole Salim agambye nti how can someone who doesn't understand even his or her religious books attack other books for other religion where she doesn't even belong? Do you expect that person to be sober? Julia yalumbye naye nga ekitabo kye takitegeera ate alina ne kukyabasiraamu takitegeera kati nno nkubuulire olaba oyo omuwala ali mu biyumba omanyi baakudde tabamanyi olaba oyo omuwala ali mu biyumba yasiba agamba nga Yesu bw'alina amaanyi alina obuyinza naye kaakati esaawa eno mutwala Isirayiri nti bakutwala Isirayiri gy'oba okolera ali eno mu bawarabu nze oli omuntu agamba nti Yesu alina amaanyi mwewuunya somerako mu Lukkaawo essula 8 olwakadde watanatandikirawo olulala tunatandikirawo banokaba nakaba ono kumanyi genyini tusome tetuyinza butasoma layini eno oluka meka 85 Luka 8:45 egamba bweti kakamandiko Yesu n'agamba nti ani ankomyeko awo bwe baagaana bonna Peetero ne banne ne bagamba nti Mukama waffe ebibiina bikwetoolodde bikunyigiriza naye Yesu n'agamba nti omuntu ankomyeko kubanga mpulidde ng'amaanyi ganvuddemu maanyi gamuvaamu ono n'agamba nti I love this. Don't even read their books, but all they focus on is Islam. N'agamba nti atwagala nnyo n'agamba nti blessed, stay blessed always. Ono mugambe Ashrafu naye n'agamba nti ali grateful for okubeera nti omulimu omulungi bwe tukola guno n'agamba nti Allah abenga tusasulamu singa obulungi ku dunia ne ku akhira. Ono Ronald ono Katongole azemu Ronald n'amugamba nti siramuka owone omuliro if you want to know that hellfire is real. And tells us to cover our 2 ears with fingers, and you hear that sound. It's sure it's how hellfire is. Okitegere kyabadde agamba kubera nti odidde amatu booti otaddemu ennwe toyagala kuwulira naye nga toyagala ojja kuwulira onagamba nti wax beautiful onagamba nti kwendi nnyo nsoma ali Riyadh ye Khamis Abu Rahma mashallah now no nagamba nti where is the center of the earth ye Muhammad the center of the earth Allah yagituwa mu sura ya 2 aya y'omusanvu wa man hawlaha
kubanga kyawandiikibwa kikamanyiddwa nti eyo ye senta yaki yensi twandibadde tugisoma naye ate nnungi nnyo andibadde mugirayo tugisome omusajja bw'abanga abuuzizza abasominga abo kitegereka bulungi sajja waffe babeerako ne basoma 42 aya ey'omusanvu egamba bweti ba'adhu billahi minash shaitani rrajim aya tutuse mu ya musanvu kitegereka bulungi egamba bweti surati shura ibaya na 2 aya ey'omusanvu wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam' la raiba fi bwekityo twakuweereza gwe Qur'ani ey'Oluwarabu olyoka otiise nayo nyina w'ebibuga by'abantu b'omu Makka n'abo abali emabbali waabyo ab'omu nsi ewalala yonna kubanga Makka kibalibwa nti ge makkati g'ensi yonna mukatuwe mu Bayibuli Allah amakategezi yo nagegana ono nabera mulika Abdu nabera nga twebaza nnyo nagama agambe nti tweyanza nnyo bashekhi baffe kusomesa wamu n'okwanukula obulimba n'okutangaza ku nsonga ezo nsaba Allah wekitiibwa akkirize abaweemu ekisinga obulungi Allahumma amin. Ono Katongole Salim nagamba nti n'akatuli kibalimu so mbadde ntulula ono Halima Lubega nagamba nti yasesewo obusesi nagamba nti mubasabule paka lubanaabera ne banadde engulu ono agambye nti obuliga bulisaasaana wali eri Yesu lwalidda nakuba abasu ono nagamba nti masha Allah ono nagamba nti mu basabule ono nagamba nti following ali Masaka ono nagamba nti bannange ono nabera ne yebaza ono Ronald nagamba nti mwe mwawedde mwabadde abali obubi sikategedde ako kabadde ategeeza mwabadde abali nakati babuulire wamma tibawedde kubanga bibabadde beekutteko ng'ebisubi naye tubikoze eki bizize balinye y'amagye Hajat Aisha Muwonge nagamba nti barakallahu fikum bannange ono nagamba nti barakallahu fik ono nagamba nti eddoboozi ly'abaseeka lyaseeka Sematimba ezisollo ono nagamba nti masha Allah ono nagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullah Zamzam nagamba nti Sheikh mwebale nnyo okusomesa inshallah nagamba nti ono ye rahma nabera nga twalira salam ono Gadiya Maryam nabera nga atwebaza ono nabera nga ataginza abantu bangi barakallahu alina omukwano ku kakyala kantagingire kajjaawo ebintu kabirabekola ivu kalebakudde okukolaki kwogera ku byantu byaki bya obubaka obusobodde okubeera nga tufuna eri bannaffe babeere nga balayikinga basheyalinge da'wa ebe nga yeeyongerayo temukoma ku ekyo kyokka mubeere nga mukomentinga ebibuuzo byammwe bibe nga bibaddibwamu nnyo wano research desk era nga buli kigambo nti research ekibuuzo ky'oba oweereza era kikolebwako research nnyo bulungi nnyo sikubeera nti kulimba oba kubeera nti kumala gwogera oba kuteebereza wabula ekibuuzo kiba kikuddibwamu n'obujulizi okuva mu Qur'an oba oliawo ne mu Bayibuli okubeera nga onyonyeka mu nsonga gy'oba obuuzizza sijja kubeera nga nsingakwawo seeka mpozi bwe nakatadekeka kiri kimu bannaye musiramuke muwone kekasigadde naawe seeka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tusinkane ku Sandejja mu pulogulamu y'emu okulimbulula obulimba ne research desk assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh